Kale, ladies and gentlemen, atulabira ku YouTube channel Fenganzi Uganda mukamoli tubaniriza ate ensawa ziyakakano kubanga ate kutusakaga amawulire agali mu kutambula wano ne wali. Mwasize mutya okusinziira mu bitundu emugana nga ebyenjawulo gye mutulabira mu Uganda, Saudi Arabia, Dubai, Kenya, Tanzania, South Africa yonna mwebale kubanga ate mutulaba era nga mutufollowinga mpola kyemukola kyamaanyi nnyo ate nate ebya Pastor Bugingo ebiyongedde ate okuba nti ate bitabuka waliwo yavumye ate namugamba nga alinga embizi ani oyo mbadde ati nkuletedde saawa zino. Ebya Kulusumu nabyo ate mugana nga ebikyatabuse waliwo ate Haji naye yavuddeyo n'agamba nti lwaki Kulusumu wanfera love. Just birinde byemputidde mugana wange just naye kyo ino okola subscribe nga like nga sharing ate era commenting nga tubente ate tutambulira wamu ate fenna amanya nze DJ Moki the usual champion under 10 era tuba nti ntuuseewo kuba nti tusumulula. Pastor Bugingo mukimanyi bulungi nti alina emisango gy'alina okuba nti ate yeewozaako oluvannyuma lw'okuba nti ate yasuulawo Teddy n'aluswa mu mbeera ate etategeerekeka n'agenda n'akyala ate ewa Susan Makula. Okuva ku olwo ebigambo bingi bibadde biyitingana, pastor abasinga bavuddeyo ne beemulugunya engeri ate Pastor Bugingo engeri gye yasuulawo omukazi we ate gwalinamu abaana ate gwe yawasa mu mateeka okubanga nti ate avaayo n'amusuulawo ate mu mbeera etategeerekeka. Kino ekyawalizibwa ate ne Pastor Royal Male Mabirizi okuba nti ate amuwabira mu kkooti era kkooti nayo nemugulako emisango 3. Wabula olunaku olwabadde lwajjo Pastor Bugingo ng'ali mu kusabisa yavuddeyo ate n'atabuka bubi nnyo n'awanda omuliro n'avuma ate Male Mabirizi n'amugamba olinganga embizi, lwaki oba oyingirira ebintu ebitakukwatako, amaka gange lwaki oba ogalingiriza. Yegwe lawyer ajasi olinga embizi olowooza mbu Katonda asobola ate okuwuliriza gwe okusinga nze Pastor Bugingo ate ayogera n'abalwadde ebiki yavuddeyo ate neyeewaana n'ayogera bingi nnyo ng'alaga nti ate bino Pastor Male Mabirizi byalimu ate bisobola ate kuba nti ate birina bye bimutwala mugumu nnyo, alaga nti ate bino bimugamba ebyomu misango yetatidde. Uzuma buuzumi mabizi mabizi biuzuma buuzumi mbizi kati Katonda dde ku ludda lw'amabizi aleke Bugingo ayogera n'abalwadde, Bugingo ayogera n'abasibe. Era amabizi gagambye wakusibwa emyaka 35 amabizi gadda gagano. Laba amabizi gawano Yokaana 9 bwe yalinga ayita ate ebyo nga bikyali awo ebya Hajat Kulusumu nabunya nabyo biranze Haji Ntale Haji Ntale naye avuddeyo ate n'akaaba n'agamba ye banange lwaki ate Kulusumu wavaayo n'onfera laavu. Ono Haji Ntale agambye nti kyamukubye wala nnyo okuba nti ate yalabye Kulusumu okuba nti ate yavuddeyo n'ayanjula Akram ate nga badde ate n'enkolagana ey'amaanyi ennyo era ng'onagamba nti n'emyezi egiyise nga 5 emabiga yavaayo n'agenda ate ewa muganda wo no Kulusumu gwe bayise Ibrahim Sebunya okwanjula kwate kwa Kulusumu Nabunya kwabadde esaidi z'ekawuku ne bamutwalira ebyokulya ne bamutwalira ebintu nga bolaba nti ate Akram guminsiriza omusajja wange awangalire South Africa byavuddeyo n'atwala nti naye yavaayo n'abitwala era Ibra Sebunya n'abanyiriza bulungi nnyo naye ate kyamwewunyisizza okuba nti ate bamukubyeko ekibaati.
wabula ate yavuddeyo n'ategeeza nti bino tebyamukanze nnyo kuba alaba Kulusuma omuntu ng'omufere ajasi ayagala okubba obubbi ati naye nga laavu gy'alina ya bufere. So nayo biri awo naye ate twasobodde okuba nti ate tutuukirirako ne Kulusuma ku mbeera eno naye n'atutegeeza kiki ate kiki ekiriwo na biki ye byalowooza ku bino ebigambo ebimwogerwako. Kulusuma ne famire ye enkola tebadde ya bulungamu, bakozesezza obuyaaye ate nze kye nali sibasuubiriza namu, naye Kulusuma nja kumusabira mirembe, omuntu gwatutte abeere nga anajjayo ekitiibwa kya Seeka. Kulusuma twakkiriziganya nti tukuume ekitiibwa kya Seeka, era tageza n'alimba abantu nti Kulusuma tabadde na muntu. Kulusuma abadde alina omuntu okumala omwaka gumu n'ekitundu okuva Seeka lwe yafa emyezi 2. Kulusuma abadde alina omuntu gw'abadde ayagala nga ye Agintale yenze. Era ekyasinze okubeera nti Kulusuma kimuleetera okugaana okugumiikiriza, namusabye okwongera okumwetegereza omwaka omulala mulamba, n'alaba nga tekijja kumukolera. Ekyokusatu, Kulusuma ayagala byapa by'amayumba. Nze ate ennyumba ne musajja musuubuzi ne musajja businessman ebyo tebamala gabigaba, ndowooza byamutendewalizza. Tusaba Mungu yafunye abimuwe. Natuukako mu bakadde eyo ennyini gye bakyaliza omwami oyo. Abakadde abazadde muveemu ebintu by'ekiyaaye, abaana muleme bafuula bizinensi. Awakaawo natuukawo wennyini emagere w'oyo Ibura mukoddomiwa Sebunya, era n'atwaniriza mu bitiibwa bulungi. Emyezi nga 6 emabega. Yes, emyezi 6 emabega nga Seeka yakamala okufa, ne tugendayo ne tukkiriziganya bye twakkiriziganya. Ne tuvaayo ne tutwala ne sukaali ne bamunywa ng'era bwe mwalabye omukolo bwe gwabadde n'ogwaffe bwe gwali. Naye tubadde tetunaba kuwoowebwa. Kulusuma abadde obulamu bwe bwonna okuva emyezi 4 namukwanira taddanga mukunywa ku mafuta ga mmotoka. Nina petrol station awo, emmotoka zibadde zinywa 3 buli wiiki. Toyinza ate kuddira mukazi muwoowe ate n'otandika okuddamu okumuwa ebintu. Awo tujja kubeera nga tuli mu bintu eby'ekiyaayeeyaaye. Iye byonna byayogedde yandibyogedde naye ajjo erinnya ly'omwana wange amwaki, kubanga omwana wange taata we yaleka amukoleredde ebirabirira omwana we weebiri wadde yavaawo, aleke okweyogerako by'ataakola. Oyo omwami ntegoolaba okuba omwami wange we yafa, mbadde buli muntu ng'ayagala muwa omukisa. Yajja ng'agamba ayagala kuteeka sente mu foundation yange kuba nze nyamba ba girl child. Nga n'abasajja balibadde bajjajja tulamba yagala kuteekamu ssente ez'okuyamba abaana abawala, bagye nagamba njagala kuwasa leeta bakuwa. Naye nga mbadde nkyanoonya omwami oyo anjaamu. Kati Agintale si ekilasi y'omwami gwe mbadde njagala, kubanga otunuulira mu Agintale n'omwami wange Engineer Sheikh Akram Mysteries tuyinza ku Ntale. Ntale amusinga myaka na bumpi wangi, amusinga myaka na bumpi. Kati alekerawo okuddaawo ogenda mu mawulire yeeyogerako bino biri kituufu ennyumba yagimpa yafungulira kalina eri awo omutundu. Naye nze mbadde sinoonya kalina, mbadde kuba nange kenyini tusobola okwerondera kalina. Mbadde nnoonya omwami anaasanyusa amaaso gange ate abeere mulungi gye ndi ku Azura. Kati Akram ansanyusiza mu maaso gange, katulinde ate abeere mulungi gye ndi ku dunia ne ku Azura. Naye at least first impression yafunye 100%. Omukisa tiyagufunye, tiyali grade yange. Era yeewummuze abeere mu maka ge atereere. yakyala emagere n'ogaana okuwoowa oyagala kyapa. Nimbalekerawo okwenyumya. Afunye ezi vidiyo nabiki whatever ze nkugambye nti oyo omwami yateekamu application like other men did, but akalulu tekamukutte, si ekilasi y'omwami gwe mbadde njagala. Sente mmeka z'abadde anteekamu. Ekisooka taddamu okwewayiriza ebigambo nti yakwata ku school fees z'omwana wange. Omwana wange ebimulabirira taata we yabirekawo. Era nabirwanirira ne mbifuna. Obwo obusente bwayogerako, obusente akayumba keyangulya ku kalina, yes, yakakuba neze nali sikaagala. Olw'ensonga
klasi yange nze namuga kusigaze omukwano kasita oli musiraamu but you're not the level of husband I would love to be bintu biba kibikolwa abangi babadde baweereza n'ebintu awo nosanga ebintu nga biri awo njerobuza bino ebivudde luddawa mwate simanya waliwo eyaweereza ebintu kati ebyayogera ebintu bya China kitonyi